Katonda tayagala kuwa kintu kimureplacinge. Kiwandiike. Byonna Mukama agenda bikuwa. Naye Katonda tayagala kuwa kintu kimureplacinge. Not at all. Nyina certain levels zenjagalira mu Katonda. Singa nsobola okusukkawo nandisuseewo. Naye Mukama ye mujulizi wange ne bamalayika. Naye n'abantu abamanyi bamanyi. Omwami ono Charles James Senkubuge. Namuwulira njogerako bw'oba okola ebintu tomanya nti waliwo ababiraba. Namuwulira njogerako nga tujaguza emyaka 11 eja House of Prayer. N'agamba Bujjingo yeewuunyisa. Bujjingo yasabanga mu biseera bya COVID nga kukanani tekuli muntu n'ogu. Naye nga tosobola kwekiika mu kkubo lye ng'essaawa za lancha wazituuse. Azifa agenda kukanani kusangayo bantu. Nze nali nkola kyange kya bulijjo. Nkola kyange kya mukwano gwange ne Katonda. Sijja kukananirwa kuba gye muli. Oba oyagala jangunga oba toyagala lekayo. Oluwaddemba okusigalayo n'oga nti anze siina gwendekera dduuka lyange. Abantu bafa ne bagaleka nga ne mali endala eri mu container ejja. Nga ne ssente zijjudde ku akawunti. Weebale bw'oba oyagala Katonda ng'osobola okwerekereza ebisibi abalala nga gwa biwangula.